mbadde njagala kubuuza mwabaatubuuzanga okulonda kuwedde kati bbini Muzako ki ate kati Kyagulanyi yadduka n'abalekaawo kati Muzako ki okulonda kuwedde buli omadde ku mirimu gye ebyo byawedde mayumba bagamenya gali mu kkubo bagamenya naye kyaki yakakande nga tebagimenya ekkubo lina teragiyitamu kyaki yakakande nga tebagimenya ekkubo lina teragiyitamu mwatugamba tuzaako ki abanuupu katubuuza abannayuganda Muzako ki ate kikyali mabaga Museveni yabadde ekyankwazi n'ababaka n'abawa miliyoni 100 tolowooza nti yabadde za bwereere oza babadde bamukumako kyankwanzi nti yabadde atyayo omanye ekisinga okunyumira ku bannayuganda muli confused omunnayuganda ate oba afune school fees nga ne beyasooka oweerera batudde tebalina gye bakola omunnayuganda agamba kamperere bano kati gwe komawo mu siniya 2 kansooke nsikenda bano mbatuuseko mpise kati omugoso gw'okusoma kyeki genda kukiwulira ate amasomero gagenda nago kujja bajja gamenya n'okugwokya ebintu bino bwe tubyogera mugamba tuli Bulaaya tuli aido eno ku ground birala kale gwe wonolowooza nti onoosaasirwa teri yagenda kukusaasira muganda wange Uganda ogenda kugivaamu ku kifuba nze mbalaba munoonya visa kujja ku Bulaaya siyo solution bannayuganda mukwatire wamu mweyambe teri agenda bayamba gwalabyeyo omukulembeze w'enno n'avaayo n'ayogera ku bakulembeze b'enno n'abali mu Uganda walabyeyo omukulembeze w'enno n'abakola olukiiko ne bagamba nedda kino ekintu mu mbeera eno bweti tetulwanyisa nkola ya gavumenti kubanga abantu beetaaga okuba n'ebizimbe ebirungi ebiri ku mutindo naye ekibuuzo ebizimbe ebyo baba bakyusizaamu amateeka twagala kubuuza mubaliridde abantu abadde bakolerawo n'abasula omwo bagenda kuddawa lwaki tosose no bagamba nti kambafunire we musula bino ebizimbe byammwe byemmenye tugenda bawola ssente mu bizimbe oba ffe tubizimbe tusolozeemu ssente zaffe nga mutwala ku percentage naffe tutwala ku percentage paka sente za gavumenti bezinaggwayo neggwe omenya omuntu omulese kyangaala omulesaawo ate nga gavumenti omulimu gwo kukuuma abantu n'ebintu byabwe n'okubanga abantu bali safe kati balese ku nguudo obamenyedde business kitegeeza bagenda kukola obutabanguko mu nsi mu ngeri y'okumenya amateeka babbe abaana abadde basoma nga mama takyalina wajja school fees bagenda kukula batandika okwetunda olwozimba generation bwetyo okumenya abantu bwe batyo basindiikiriza bagende mu Buwarabu abalala obasibe gavumenti terina bwejja funa musolo nga ba teenagers abandi badde bakola ssente ba youth bali mu makomera enejjawo omusolo kubanga ba youth gye bakoma okukola n'ofuna omusolo ate bamalira mu makomera ayo idiot eggwanga muli bala mutya gavumenti kwata ebizimbe ogambe ebizimbe bino na bino na bino na bino biri wabi byazimbwa mu bukyamu byazimbwa mu kkubo naawe tukubalirire ettaka lyo ery'ekkubo lye wagula ku bantu abo lyali likomawo eriryo kubanga ojja kujja omumenyese mu lukujjukujju nti nazimba mu kkubo mwamenya abantu mu Lubigi ne mugamba nti bali mu Kisenyi banga tono nnyo ne muteekawo Mandera eri Mandera Miraze y'eŋŋano mu makkati mu mazzi ne muyiwa ettaka nga maze ogoba abantu ab'ebinnyanja mubagobye mumenyemenya abantu ne muzimba muki muntu obazimu nyini ne muzimba mu Mandera Starbex ne mugigano gimenya ey'omu Lubigi wali ku Kidde Nansana kati Abannayuganda bagenda kutandika okukola mob justice ku bantu ojja kulaba omusirikale ng'abadde ku kitrakita akiwerekera bamenya omusirikale agenda okudde waka nga katabani ke bakatemyeko omutwe ekyo ekintu kyemugira tusiba tukigamba wana UN ICC ekoti y'ensi yonna International Community Court ebitta abantu bijja mu biraba
genocide yajja mu mulaba naye okumutangira temusobola ate bwe mumala okubaawo ne mutandika okunoonya abaayogeranga mwakumangamu abantu omuliro mwakolanga naye ebintu ebyo bijja mu biraba mukolawo ki ekijja si muntu abantu bagenda tandika okwetema omuntu akwata abaana nga tena bateeka abatema abaleke mu nju naye yeetuge omusajja asuula wa maka n'abaana dduke abadde gy'abaliisa babamenye takyalinawo jja ssente badduke abaana bakule ne maama nga tebalina buyambi obasange ku kkubo mu sukulaapu nga balola sukulaapu abalanga banywa njaga olwo eggwanga lifa Abannayuganda twabagamba Muzako ki munnange tutira mbadde njagala kubuuza mwabaatubuuzanga okulonda kuwedde kati bbini Muzako ki ate kati Kyagulanyi yadduka n'abalekaawo kati Muzako ki okulonda kuwedde buli omadde ku mirimu gye ebyo byawedde mayumba bagamenya gali mu kkubo bagamenya naye kyaki yakakande nga tebagimenya ekkubo lina teragiyitamu kyaki yakakande nga tebagimenya ekkubo lina teragiyitamu mwatugamba tuzaako ki abanuupu katubuuza Abannayuganda Muzako ki ate kikyali mabaga Museveni yabadde ekyankwanzi n'ababaka n'abawa miliyoni 10 tolowooza nti yabadde za bwereere olowooza babadde bamukumako kyankwanzi nti yabadde atyayo omanye ekisinga okunyumira ku Bannayuganda muri confused Omunnayuganda ate bafuna school fees nga ne beyasooka oweerera batudde tebalina gye bakola Omunnayuganda agamba kamperere bano kati gwe komawo mu siniya 2 kansooke ensikena bano mbatuuseko mpise kati omugoso gw'okusoma kyeki genda kukiwulira ate amasomero gagenda nago kujja bajja gamenya n'okugoocha ebintu bino bwe tubyogera mugamba tuli Bulaaya tuli aido eno ku gulawundi birala kale gwe onoolowooza nti onoosaasirwa teri yagenda kukusaasira muganda wange Uganda ogenda kugivaamu ku kifuba nze mbalaba munoonya visa kujja ku Bulaaya siyo solution Bannayuganda mukwatire wamu mweyambe teri agenda bayamba gwalabyeyo omukulembeze w'enno n'avaayo n'ayogera ku bakulembeze b'enno n'abali mu Uganda walabyeyo omukulembeze w'enno n'abakola olukiiko ne bagana nedda kino ekintu mu mbeera eno bweti tetulwanyisa nkola ya gavumenti kubanga abantu beetaaga okuba n'ebizimbe ebirungi ebiri ku mutindo naye ekibuuzo ebizimbe ebyo baba bakyusizaamu amateeka twagala kubuuza mubaliridde abantu abadde bakoleraawo n'abasula omu bagenda kuddawa lwaki tosoose n'obagamba nti kambafunire we musula bino ebizimbe byammwe byemmenye tugenda bawola ssente mu bizimbe oba ffe tubizimbe tusolozeemu ssente zaffe nga mutwalako percentage naffe tutwalako percentage paka ssente za gavumenti bezinaggwayo naye gwe omenya omuntu omulese kyangaala omulese awo ate nga gavumenti omulimu gwo kukuuma abantu n'ebintu byabwe n'okubanga abantu bali seefu kale tubalese ku nguudo obamenyedde bizinesi kitegeeza bagenda kukola obutabanguko mu nsi mu ngeri y'okumenya amateeka babbe abaana abadde basoma nga mama takyalina wajja school fees bagenda kukula batandika okwetunda olwozimba generation bwetyo okumenya abantu bwe batyo basindiikiriza bagende mu Buwarabu abalala obasibe gavumenti terina bwe jjafuna musolo nga ba teenagers abandi badde bakola ssente ba youth bali makomera enejjawo omusolo kubanga ba youth gye bakoma okukola n'ofuna omusolo ate bamalira makomera ayo idiot eggwanga muli bala mutya gavumenti kwata ebizimbe ogabe ebizimbe bino na bino na bino na bino biri wabi byazimbwa mu bukyamu byazimbwa mu kkubo naawe tukubalirire ettaka lyo ery'ekkubo lye wagula ku bantu abo lyali likomawo eriryo kubanga ojja kujja omenyese mu lukujjukujju nti nazimba mu kkubo mwamenya abantu mu Lubigi ne mugamba nti bali mu Kisenyi
banga tono nnyo ne muteekawo Mandela eri Mandela Millers y'eŋŋano mu makkati mu mazzi ne muyiwa ettaka nga mazzi ogoba abantu ab'ebinnyanja mubagobye mumenyemenya abantu ne muzimba muntu obazimu nnyini ne muzimba mu Mandela Starbucks ne mugigano gimenya ey'omu Lubigi wali ku Kidde Nansana kati abana Uganda bagenda tutandika okukola mob justice ku bantu ojja kulaba omusirikale ng'abadde ku kitulakita akiwerekera bamenya omusirikale agenda okudde wakanga katabani ke bakatemyeko omutwe ekyo ekintu kyemugira tusiba tukigamba wana UN ICC ekoti y'ensi yonna International Community Court ebitta abantu bijja mu biraba genocide yajja mu mulaba naye okumutangira temusobola ate bwe mumala okubaawo ne mutandika okunoonya abayogeranga mwakumangamu abantu b'omuliro mwakolanga naye ebintu ebyo bijja mu biraba mukolawo ki ekijja si muntu abantu bagenda tandika okwetema omuntu akwata abaana nga tena bateeka abatema abaleke mu nju naye yeetuge omusajja asuulawo amaka n'abaana dduki abadde gy'abaliisa babamenye takyalina wajja ssente badduke abaana bakule ne maama nga tebalina buyambi obasange ku kkubo mu sukulaapu nga balola sukulaapu nga banywa njaga oli ggwanga lifa Abanauganda twabagamba Muzako ki munnange tutira Come here. Be right next to me, bro. So, when you look at the generation, you're looking at him, you're looking at me. So, there are people who look like me, and they know Uganda, they know all Uganda, they understand they're Muganda. But the reality is, we are not always connected the way that we're supposed to be connected. Meaning, I started an organization called Breaking Barriers, Connecting Cultures. He knows about it. Many people here know about it. What I'm saying to you right now, there are people who are like him, who are struggling. They want to understand how can we start to be a part of the diaspora. What can we do? He knows. Muzako knows it very well. That's a very important point. And Sanyu knows about it. Sanyu, am I wrong? Everyone here knows about it. I've started it from my grassroots. I stopped it some time back because many people were not a part of the journey. I'm here. There are people who are like him. I want them to understand what does it mean to be a part of our community. What can we do? Thank you very much. Very important. So then that's it. I'll leave it at that one. Thank you very much. It's two-way. And it's both in Uganda and here. Correct. About Uganda, you guys find yourselves in a generation that is already connected by the internet. Pay attention to Uganda. News about Uganda, follow up, pick interest in the happenings in Uganda. But then how do we connect ourselves? If you allow me to pay attention, listen to Ugandan music. First of all, I was talking to my sisters here. Sometimes it's not about the boring political speeches. Sometimes the way to connect with home, listen to Ugandan music first. It's a nice way to connect. And then you have TikTok. There's so much that you can learn about Uganda. Follow us. If it's not me, there are young men and women of your generation. Follow them. Connect. Pick interest in Uganda. When you pick interest in Uganda, then it won't be only about the politics, but also about the fun in our country. But follow up. You will find something that you like about Uganda. And then you have the diaspora leadership here. That maybe as we have the dinner, you will be able to speak to Comrade Nachijova, or even Muzako here, or the wife. I mean, have those conversations about Uganda, connect with our leadership. We learn from each other. Maybe you discover what you can do, what we did discuss. I'm always on board with that. Perfect. Then the rest the younger generation, I want them to do that. Because I'm becoming old too. It's essential. True.
All right, thank you very much. What's going on? You had a chance to meet Mr. Trump, but one of the things that I see that would have been discussed is a knife-wrenching sanction that can put a no-fly zone on these two people, Muhoozi and Museveni. Every time they flash around, like going to Nairobi and all kind of thing, why don't they test the spirit of B2 spirit? I want them to see that airplane come over there so they can see how they can be able to move around and even swear in like they are planning to do. I mean, we need you to advocate for that. Advocate for a no-fly zone. That's what is going to stop every problem. Because the problem are those two people, Museveni and his son. Those are the problems. The problem with the no-fly zone, he won't be able to get out of Uganda too. No. At the end of the day, we eliminate the problem. That's what we're trying to do. Here, in no-fly zone. That's what they did with Gaddafi. That's what they did with this Ayatollah. That's what they did. Why is it not Uganda? If it means to give in our wealth, like the minerals, like we're very rich in minerals, we could do that. And I'm sure Trump will listen to it. Mr. Rugwama, do you have problems? Okay. We we're about to get dinner. We have a request.